Linda bulinzi receipt. Totumanze nkwegayiri. Linda receipt. Mbonyo jindageko. Linda receipt nga Bobi Wine tumusasira. Ne wa beyimu. Ate beyimu. Bobi wa beyimu. Ate beyimu. Is the most expensive artist in Uganda. Bwatuseeranga tumusiba. Laba na Uganda abanyumira Bobi Wine mujje mugenda kubeerayo ekololo nga 16 omwezi ogw'omwenda mugenda kumulaba ko leero kube mutandika okumulaba ku stage ng'ayimbira president we Museveni awooma. Bobi Wine alina ennyimba nnungi ng'olese zino ze yakayimba era ezo endala ze yakayimba zonna nnungi ennyimba za Bobi zonna zinyuma ananuno kasukaali keeko simanyi oba tukongere ajja katuyimbiraako kasukaali ekololo agenda katuyimbira Museveni awooma. Bobi Wine kwali bebe kulu tekisoboka Bobi Wine kuyimba na bebe kulu ku stage mama basembaddi bajja kuyimba ku stage emu naye nga si musawa zezimu. Bobi Wine yasooka yalina okubeera katonaliza wa bebe kulu otegeeza kyentegeeza nti bajja kuyimba ku stage emu naye nga Bobi Wine yasooka sawa musamba ku 8 bebe kulu ajje waggulu kusanga mmeka sawa 12 awo kwemu kubanga kati kamilioni osobola okumugeza ku bebe kulu kumanya ku Bobi Wine sente zalina. Bobi Wine bebe kulu osobola omugeza ku Bobi Wine sente zalina. Bobi abasinga sente. Bobi abasinga mugaga nnyo abasinga sente Bobi Wine nga si kwewaana. Bobi asinga sente ulidde bulungi ogambye ku kivulu ekyekololo ekya Museveni awooma ekyekololo nga ne president Museveni atudde wali nga atukuba namuko disco nga atukuba namuko muzeeyi nga Bobi Wine naye ayimba ate Bobi ndi mukunoonya manager we kubanga twagala kumusasulako tasobola kuyimba tasobola beerawo Bobi tulina ekituyamba nti president waffe okusooka president Museveni muyimbi no muyimbi Museveni anakayimba kali mpenko nijerere kakati agenda yimba Museveni muzeeyi ajja tusampolinga muko Kenzo muzira Levikson muzira Shiba muzira Bebe Cool muzira Salvador muzira kati Munamasaka muzira mbalamusiza nnyo bannayuganda muli mutya obulamu bugamba butya Museveni awooma kati yali ku mumwa ekololo nga 16 ogw'omwenda sebo gye tuli serious bakuyisizaamuko eggaali naye neŋŋamba musajja wange ono katugendere awo bampisaemu eggaali nze mbayisaemu emmotoka twetwale nkubuuzako gwenda omulabe mulungi ali mukulaba amanya gange ndi bampita Brian wako bembeera mu ddiini yaffe ey'obusiraamu mufuuka Abdurrahman Ali ge manya gange. Most of the time I respect both religions abakkiriza mu Kristo Yesu n'abakkiriza mu Allah subhanahu wa ta'ala. Yambabuuzaako n'ekisamuso ekisinga okweky'amanyi nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange geego wendi ndi n'omukulu mwamulabyeko mu butambi obubadde awo emabega bukozi series etwakoze era nkomyewo naye atunyonyola ebingi ku luyimba luno okusinziira ku comments ne feedback gyenfunye okuva gye muli ngera atunyonyola ku luyimba Museveni awooma. Tata sebo ogamba otya naye ndi bulungi wako ogamba otya sinataba alhamdulillah tukomyewo nate sebo abantu bakuyisizaamuko eggaali naye neŋŋamba musajja wange ono katugendere awo bampisaemu eggaali nze mbayisaemu emmotoka twetwale bakuyisaemu eggaali nze mbayisaemu emmotoka buza ku bantu bane mbalamusiza nnyo bannayuganda muli mutya obulamu bugamba butya Museveni awooma kati yali ku mumwa ekololo nga 16 ogw'omwenda sebo gye tuli serious na 16 ogw'omwenda September kololo twagala kulaga bannayuganda Museveni engeri gy'awooma abantu mwettanidde kololo oyo Shiba ali kololo yo concert David Eddie Kenzo ali awo Eddie Kenzo festival kololo Levikson akomawo kololo kugamba guno umaka bakubye kololo ekisaawe kyabazira buli abamu abamuzira Munamasaka okoze teekateeka ky'okulaba nga abantu banyumirwa show ya nga 16 September Kololo Cricket Oval. Enteekateeka zo nnungi sina Cricket Oval National Air enteekateeka zo nnungi kubanga era bawulira nti Museveni awooma kitegeeza nti n'ekikulu kigenda tuwoomera kigenda kuba kyakuyimba kubanga tulina ekituyamba nti president waffe okusooka president Museveni muyimbi no muyimbi Museveni anakayimba kali mpenko nijerere
kakati agenda yimba Museveni mzee ajja tusampolinga muko kuba amanyo okutugamba do you want another rap tomanya swala tubuulizaawo you want another rap tomanya swala tubuulizaawo you want another rap ategeeza kiba ate ekintu ekyayogera do you want another rap abantu bagamba yes mwagalayo emyaka emirala 5 yes bwekitegeeza ate oluvaawo nga mugamba tukuze nnyo ng'ate abagambye mwagalayo 5 emirala yes yes kyategeeza so kakati ekitegese bulungi ekivulu ekyo nti bayimbi bagenda kuba bayitirivu nnyo ate ku luno okumanya nga bintu birungi nnyo mu kivulu kino Museveni awooma nayagadde nfunemu ne Bobi Wine kubanga Bobi musajja muyimbi ate mukwano gwange Bobi muyimbi wange ate Bobi muyimbi w'Abannayuganda mpulidde bubi oba owulidde bulungi ogambye ku kivulu ekyekololo ekya Museveni awooma ekyekololo nga ne Pulezidenti Museveni atudde wali nga atukuba namukko muzeeyi nga Bobi Wine naye ayimba ate Bobi ndi mukunoonya maneja we kubanga twagala kumusasulako tasobola kuyimba tasobola beerawo Bobi okusookera ddala asobola lwaki kuba kintu kyabayimbi muyimbi musajja wange muyimbi politics byaki kuyimba byakuyimba netakyayimba ku luno tumuwadde omukisa mwe baani abayimbi tayimba ne bomutegeka wa takyayimba bajja kisazaamu ekivulu kyo ku kyamunnamasaka ajja kuyimba bagenda kisazaamu tebajja bamugana ku bino ebyabayiridde maani ebyanga gyakuyimba era ndi mukugezaako kwagala kutracinga maneja we tulabe Bobi Wine ayimbira sente meka nga wabbeeyimu ajja kukendeeza kino ekintu kya mukama we ati yakirimu Pulezidenti Museveni yanti kati ye mugenyi omukulu temuvodde na kutyoboola ate kuno kuba kuboola kati si pulezidenti wogwe ye pulezidenti wegwanga kabugamba muno Bobi Wine era naye pulezidenti we president wa NUP ono president wa NRM bwabagatta oli ogambe tebiri mupolitisi yakuyimba nedda nti wulira nze kino si kya NRM era tetunayogera ku NRM twogera ku pulezidenti bwagaana oyimba ye nagamba sijja yimba naye titajja kuyimba kati gwe bwobanga oli mugenyi nga tukukyaziza ng'ogaana abantu abalala betuyise okujja ng'okyadde ye nga tugeze n'agamba sijja yimba saga oba ali bukuti walala mu London Bobi tugeze nga kisobola kikakasa ekyo okujjako nga mmaze okufuna maneja we onoonya Johnny bwenjagala onoonya Johnny oba Selector David naffe tutegeere ab'erandani bagenda kusasula sente meka sinakindi nesho y'erandani ne bweba gye eri tugisazaamu mugenda muwezigezeera ayimba ekkololo ng'ayimba Museveni awooma kyenyo mu bayimbi bonna osinze kwagala Bobi nedda nti Bobi okusookera ddala kati alina n'ennyonta y'okuyimba bweru ayimba musajja wange muleke ayimbira bweru ate Uganda ayimba alina okuyimbira ku bannayuganda Uganda tayimba gwonna bukakafu kindi agenda ayimba ku olwo sebo takyayimba e Uganda kiddo kuba nnyo takyayimba tunoonya lisiiti kati lisiiti nga tumusasuddeko tugikulage waku nga Bobi agenda yimba omusajja agenda kuyimba kumugenda okakasi omusajja agenda kuyimba amaanyi ogajjawo Uganda tayimba mayimba nga lyamaze ng'omukulu oyo tayimba Uganda amaanyi ogajjawo kati kiri ekisaawe kyabazira nkugambe buli ebikolebwa mu kololo bebekulu yalinayo ekivulu amulaba ayimba Levikson mukwano gwe yalinayo ekivulu amulaba ayimba ate kati noolaba kasajja katono kanyomera mitala wa mugga wekiraba kati ate nze levo zange ndala nnyo olimbega wa gavumenti si mbega muyimbi Munnamasaka wajjewo amaanyi agasobola okusasula Bobi sente zisazaamu nesho tugeze alina London oba gwesooka ombuuze wajjewo amaanyi agasobola okusasula kololo n'oleka obunankanyo kololo bagabanga be yabwerere Munnamasaka wakogenda bagikuwe kyenkugambye ndi kati goyinza okuba munengeri Bobi Wine agende bagimuwe Bobi King Saha bagimuwe jesi butayagala bagende bagisabe kololo bwaba balina sente zaayo bagende bagisabe olina sente saswa kololo inze bagabanga be kololo tedi nkulage risiiti genda mu maaso
So ngena kuzo mwezi 16 abayimbi kyabagendo bawo abayimbi mbadde nkumenye kati kubanga ndabawe okumanya nti abayimbi bonna bayimbi bonna Kingisaha abeerewo Kingisaha ajja kubaawo na biri ebibye Bobi Wine abeerewo ebyokwepiiki ajja kubaawo ani Bobi Wine Angawa omanyi enaku abayimbi beeyawulamu olwo abayimbi abali timu Federation ne timu Bobi Wine Federation eyo simanyi wa nkola kibi etujja kola mu bintu byayo n'ekyo mmanyi kiri kimu nti abali mu Federation ate bakolagana ki n'aba copyright oluvannyuma lw'omukulu okubaako obubaka bwe yayogera kati eno nze mbadde ngamba nze mbadde manyi nti nekyaleeta ekyo oluvannyuma lwakuwaayo kakadde kase omanyi nze bwe nawulira nti kekaleeta embeera bino bya copyright akakadde katono nnyo sebo okuvira ddala ku Bobi mugagga ku muntu eyali tamwagala ng'amuvuma buli ssaawa yali amuwabula kati omuntu nawayakadde omuntu eyali amuvuma buli ssaawa ng'amuvuma oluganda lugamba enswera ekwagala yekugwa kuggwa nga temugwa ku gundi kunankani ku Uncle Bebe oba temumwagala ye nga temugwa ku Kamiri oba ye temumwagala ng'omuntu nga temugwa ku bayimbi balala bo temubagala ng'abantu nedda obadde ogamba ku kyama kyetuliko ezabalala zo nga temuzoogerako sente nze bawaayo mu magogo kati Kamiliyoni osobola okumugeza ku Bebe Cool kumanya ku Bobi Wine sente zalina Bobi Wine Bebe Cool osobola omugeza ku Bobi Wine sente zalina Bobi abasinga sente Bobi abasinga mugaga nnyo abasinga sente Bobi Wine nga si kwewaana Bobi asinga sente mubayimbi Bobi abasinga sente nga si kwewaana netayimba mwamujjako omulimu gwe ogw'omutwe ne tumuwa ebirala kati ebyo si ebitutwale nga 16 tugenda yimba tugenda kuyimba okitegeera ndowooza kakati obadde oŋŋamba nti abayimbi Bobi Wine kwali Bebe Cool tekisoboka Bobi Wine kuyimba na Bebe Cool ku stage basembaddi bajja kuyimba ku stage emu naye nga si mu ssaawa ze zimu Bobi Wine yasooka yalina okubeera katonaliza wa Bebe Cool otegeeza kyentegeeza nti bajja kuyimba ku stage emu naye nga Bobi Wine yasooka sawa musamba ku 8 Bebe Cool ajje waggulu kusanga mmeka sawa 12 awo kwemu kubanga ono omukulembeze n'abagenze omukulembeze ajja kuba waali lwaki onayimba bukyali ono anti kati yalina okugulirawo Bebe Cool ndabanga abali mu kabadde akulabisa musajja wange nedda si kumulabisa ndabanga abali mu kabadde okulabisa musajja wange kakubulire nina akayimba ka Bobi tajja yimba nina akayimba ka Bobi akanzizaamu amaanyi naye nze wendi era sigenda okitegeera akayimba kensinga okagana I was a simple ghetto youth with desires and fantasies hopes and wishes luli agamba number 1 you are number 1 yes Bobi Wine alina ennyimba nungi ng'olese zino ze yakayimba era ezo endala ze yakayimba zonna nnungi ennyimba za Bobi zonna zinyuma ana luno kasukaali keeko simanyi oba tukongere ajja katuyimbiraako kasukaali ekololo agenda katuyimbira Museveni awoma sukaali keeko simanyi oba tukatutambule olwo se tulite mukwatirawo nedda mugenda muwana ennyimba ez'okuyimba lwaki mumusayala ennyimba ez'okuyimba akatajja yimba sagala ayimbe bwe kibawo ekiti Bebe Cool mugenda muwayimba ennyimba ki Bebe Cool ajja kuyimba zonna ne Kenzo agenda yimba nnyimba ki Kenzo ajja kuyimba zonna zungu gundi bolongoto system bolongoto tajja duyimba lwaki ate bwaluyimba bamukwatirawo jeke andi kati mulinga abagufudde ate naye system bolongoto kitegeeza simanya n'amaka gasobola okuba n'amaka system siwe kiri amaka system buli kimu system emulimu gibeera system enteekateeka eyimiridde jangu ojjeko abayimbi abagenda oyimba kuba ndabyenga musajja wange okwakuliza obwe mutadde ojjukira takyayimba tumuwadde omukisa ku luno era bannayuganda abanyumira Bobi Wine mujje mugenda kubeerayo ekololo nga 16 omwezi ogw'omwenda mugenda kumulabako leero kube mutandika okumulaba ku stage ng'ayimbira pulezidenti we Museveni awooma era nga naye agumiza nti Museveni awooma mugenda kumulaba genda maaso era mbadde njagala wako onyamba ogenda kuntresingira manager we buli ogenda ali ku people power offices ola ekamocha makerere buli wamu abeera manager we bamuyita Johnny
Johnny. Ne selected de byagumala aso kufuna Dax Cartel nakutwa Dax Vibes nakutwala omuntu yena yena ali part aso kutwala musajja nga Alex Swiss aso kati linda bulinzi receipt totumanze nkwegayiri linda receipt mbonyo jindageko linda receipt nga Bobi Wine tumusasa ne wa beyimu ate beyimu Bobi wa beyimu ate is the most expensive artist in Uganda bwatusera nga tumusiba oyino olukusa olusera ku kivulu ky'ekololo oyino okukiremeso banga alemesa gwani alemesa gavumenti kisawe kikulu kya gavumenti kichongo nedda kati kankubuuze wako kiki ekitutwala mu ggwanga si gavumenti security wali teebeewo buli kintu kyonna wano wetuli nakati tuli gavumenti yetukontrolinga era olaba omuntu bwafa bagamba gavumenti yabaddewa oba kitegeera gavumenti ekuuma abantu baayo so kati kino ekintu kikiri mu politics omanyi twawula politics ku gavumenti twawula ebibiina ku gavumenti si bwe kiri wakati waliwo NRM waliwo ne gavumenti okiraba gavumenti yekolebwamu mawo andi lindako ate kino kyebagamba nti gavumenti ye NRM gavumenti ye NRM yes nga tunaga nti gavumenti yewuwo makaago bwe kitegeera kati gavumenti fe tulina engeri tu centralizing ne kigenda nti ka department tugeze nti gavumenti ya NRM kati kibiina kati waliwo ne gavumenti ya Nopo mwe muli balubongo ya bani eyo gavumenti yaabwe kati gavumenti y'eggwanga kati President Museveni mwawufu ku NRM okitegeera kubanga akulembera no parties zonna abo basamize abanaddiini ab'enjawulo bano ba gundi chobola banti president ne bwaba mu katoliki tasobola kulumba musamize kubanga yenna waabwe okitegeera abebibiina yenna waabwe president waabwe okitegeera so era kimukakatako okukuuma owa people power okukuuma waki kubanga akuma gwanga kwe kulayira kati kino ekyekololo si kya NRM kintu kya gwanga just kyenni mukulabamu kulabanga Nabanja atudde wali mama Nabanja yes prime minister omulungi mama Evelyn Anita bamuyita majegere mama Anita speaker yes mama Rebecca Kadaga secretary general Todongo bonna nga batudde wali nga ne Rubongo yana yatudde wali kisoboka naawe Hajati Namyala atudde wali kisobokera ndawe kyasoboka kino ekivulu kye kigenda okugatta bannayuganda yensonga lwaki twakitadde mu kisaawe ekyabazira okitegeera kyekigenda okujjawo enjawukana nti omukatuliki atula n'omusiraamu polisi enekuwa security ate kigikakatako nga sigisabye enekuwa clearance y'ekivulu kigikakatako nga sigisabye kubanga eno gavumenti yaayo eyina otuprotectinga n'okutuwa solongaze ekintu emaze okukiraba nti tekiriimu buzibu buyeekera buki oba okiraba temulimu kuyiwa musaayi buli munnayuganda jangu nevuvuzera ezakalachi ogeza no ne boleta red ne boleta yellow ne boleta black nanga baga okulabisa nedda sikulabisa buli munnayuganda jangu ne vuvuzera tugenda one bambale kala zaabwe ze baagala oli wa Dembe ngoluna nagira mwawo no oli wa Dembe no problem oli wachi kiri kivulu oli wachi karedi kazi okujulao kasitogireta notakola miki oleta emipu yose biraluzira kabuluka inzo okujulao ne ka green tewali mutawana bajje kololo Museveni akola ki kidde Museveni akola ki oli mugambe balita Museveni awoma nti kyekivulu beruyimba yeronji ani yaluyimba munnamasaka nsereko Emma mpuyimbire mukokola Museveni awoma ne byakola byonna biwoomerera obiyimbe wali eri ngolo nchinga yes nga Bobi atudde wali yes teka kati nolaba bwe tuba tunoonya ebiwoomerera Museveni byakoze tutandikira ku opposition mu Uganda bwe tuba tunoonya ebiwoomerera Museveni byakoze tutandikira ku opposition opposition ebeera by constitution constitution y'eggwanga ebekkiriza opposition okubeerawo constitution eyo lozani agisaamu ekitiibwa ku Amini yaliwo
Ani agisaamu ekitiibwa. Abeera mukulembeze ogwanga kimukakatako. Okuuma era baba soyanga agamba I'll protect. Yes. The constitution. Defend is manyi bichi. Yes. The constitution of the Republic of Uganda to allow multipartyism. Okitegeera buli muntu abeere n'eddembe lye bwe buwoomi bwe. Kwamini tebyaliwo. Okitegeera bajja lwaki garibu kubajoza tebabikuuma. Abaliwa abajja okujja bajja kuuma naye bajja kuuma okusinzira omanyi kati ennyumba esinzira ku musingi sibe kiri kati muzeeyi atereeza musingi songa 16 abadde kyamenya abayimbi 16 mbadde nkugamba Bebe Cool King Saha ajja kuyimba bano ba David Lutalo David Lutalo ate mwana mugomvu nnyo ate mugomvu w'amateeka agondera amateeka kyekisooka ayinza obutayimba kuba awo nnyini alinawo concert nga 23 kati tasobola yimba ogw'omwenda gwennyini tasobola yimba 16 ate akomewo nga 23 kumpi mu wiiki emu alina okubbulamu e Kampala. Oyo Lutalo mbadde sinamutuukirira naye bwe kiba bwe kityo kuba nange awo mba sisobola kuyimba nange ne wembeera okitegeera weekend eddako yaba ayimba mbadde sina oyo Lutalo naye Lutalo ajja ye mmanyi nti obuwagizi bwe kuba Lutalo mukwano gwange asobolera n'okumpayoko ku bayimbi b'abalala abayimbi balinayo yaledi n'egundi tulina abaana abayimbi abagenda okuyimba nga ba sensitizing the achievements and the programs of the government okugezanga emyoga parishimoto through music okitegeera abaana abaffe eno wansi mu ghetto bategeere sente zijja zitya ziri ludda wazibulira ludda wani azirina okitegeera era ozikozesa otya wejja otya mu bwavu through music kubanga kintu kya kuyimba aba bayimbi bo we bali seeti abagenda okunyonyola Museveni empoma gyawomamu nga bannyonnyola nti Museveni eri banywanga bidiba kati bali ku mazzi ga Nayikoto na Taabu okitegeera nti eri ewaabwe tugeze empata mu kyalo eyo tewali masanyalaze mpata nedda si gyenva naye byalo tubimanyi okitegeera naye amasanyalaze tegaaliyo kati kalentire gyegali nti omuntu onywa ne kasoda akanyogoga ekyo kimukakatako ekyo tekiriiwo wabula wabuvunaanyizibwa okitegeera wabuvunaanyizibwa eri eggwanga ekivulu kino kigenda kutunulira nnyo birungi Museveni byakoze si birungi Museveni byakoze ebirungi gavumenti eya President Museveni byekoze kubanga anti Museveni awoma ye leader naye kyenkugambye nti ebirungi Museveni byakoze kale ebirungi Museveni byakoze okuwoomi kiba mu kigambo okuwooma so nno ne Joseph alina akayimba bakayita obuwooma kati yakalokasita alina akayimba bakayita obuwoomi ndozo okitegeera bonna bagenda kubalirawo buli ayimba ku ebyokuwoomereza okuwoomereza era tulina obba twesinga omanye ekirungi engeri gye tuli tubadde twakatandika genda maaso kakati abagenyi tugenda kuba wategeddeko Prime Minister mama bayimbi kyabebweru be mugenda okujja nabo kubanga nabebweru abayimbi abebweru tetunaba nina muganda wange kinene ali Canada nabadde njogerako naye ayina kyasuubira ekyo kijja tugwako bugwi sobola kukyogerera mu kamera wange okitegeera tulina ayinza okujja nga surprise artist tulina kyetusuubira okujjayo ebweru ekivulu nga kyamaanya ekivulu bannayuganda abaagala President Museveni tebannamutuukako butuuzi teri atuuka mu ngalo za President n'addamu n'ayogera wakatuukayo emirundi emeka ewa President n'akamulaba emirundi giwera emirundi giwera President Museveni bw'oba omusemberedde bw'oti otandika okulaba omusajja omuntu mulamu omuntu alina future ya Uganda future ya East Africa future ya Africa ng'otudde naye va mu by'okubeera President Museveni ekintu kimu kye namulabamu President Museveni ye muntu talina pressure era wako bw'oyigira ku President Museveni osobola okukola ebintu eby'amaanyi talina pressure patya okitegeera ekintu nabwe kibanga kibi ojja n'Obama bw'oti mpola bw'omutuukako omulabanga musajja mukakamu ate akupulaningira kweyongerayo mu maaso era bw'alaba obulamu bwabuuza what are you planning oyagala opulaninga era oyagala kukola ki oyagala kweyongera njagala kulaba bulamu bwo nga bukyuka yensonga lwaki kati olaba PDM eno bino bye yaleeta
kulaba bulamu bwa Munnayuganda kubanga alwanye entalo okitegeera alwanye entalo kati azirwalira bweru kati olutalo olulala lwaliko lwakulaba bulamu bwa Munnayuganda nga bubeerako bubeerako bulungi bukyuka parish development medal kati nzolaba bagaba kakadde nenze sikagala parish development yes ezo si sente zange wako si sente zo lwaki sente zo lwaki sente ezo za parish development model za munaku atasobola kwata mitwalo 10 okitegeera ate gwozisobola tayina musingo okitegeera ezo sente za parish model lwakuba nti n'abamu bagenda bagamba osanga omugagga bola banga beesobola azikuŋŋaanya mu bulizo ez'abanaku zonna lubantu nga 2 n'azitwala lumu n'azitwala soka olindeko kano betusinga okulaba baleekaana mu TV nti sente tezajja amazima balina sente bo balinawo osanga oli apangisa ennyumba ya mitwalo 3 ya mitwalo 2 nti y'omu ku baleekaana sente za parish model ffe tetuzifunanga si zaabo bo balinda emyoga sente z'abaana aba ghetto bo bali bagende mu myoga kuba emyoga jjo kati naawe oyingira nange njingira naye zino PDM ezo za mwana ateesobola bano abaana abageta abali abatayaaya oba okitegeera so kati eyo enkola eyo alaba nga at least singa tebaamu buyaayeyaaya ono wako kuleeta beewuwo oba okitegeera nebintu nebitambula bulungi nga birina otambula eyo enkola esobola okuyambako nga 16 Septemba tulikolo kati ebyo byonna tugenda binnyonnyola abavubuka abaana betugenda okuleeta mu kisaawe Kololo mu ndongo tubanyonyole nti si byakuzinamu buzinyi ne mubitegeere naye mubitegeere bino mugende munoonye sente ziri luddawa gwe tosobola kwakisesinga wali agadde okukola zino mberenge ze basiika kapita omutono nnyo kugula baketi kugula butto na popo na mberenge ng'osiika ng'otambuza omukulembeze w'eggwanga ogambye wakamusinkana emirundi emeka emirundi giwerako esobola gibala emirundi giwerako era ekyo kikulagirawo nti ajja kujja mu sho kikulagirawo nti ajja kusaasira bonna banaabeerayo babushamani bajja ku abo baana ba munju bajja kubaawo kubanga babeeredde ate abo abaana obalaba abadde bagenda ku bintu bya gavumenti abo abaana abo basiima bano bakusaasirasokolinde anti kati baali bagireetamu divisionalism omuntu oba bw'obeera ku bintu bya gavumenti oba sitaani bw'obeera ku bintu by'opposition oba malayika kati ate batandise okutulaba nga tuli bamalayika basookanga luliko tuyita abasitaani kati batandise tulaba nga tuli bamalayika kuba bw'oteegatta ku gavumenti gw'oswala gw'osigalira emabega omanyi waliwo akantu nkajjukira President Museveni yakoogera ddako yagamba nti omanyi walingawo emikutu gino egya mango ojjukira omukutu gwa mango gwali UTA yes kakati mango yasigala ntoza oba mu security ebibwe bityo naye walingawo akalango keyayogeranga n'agamba nti those who hate backwardness and sectarianism nkakuddiremu those who hate backwardness and sectarianism are ono mango abo abakyawa okusigalira emabega n'obusosoze be bali ku ki mango kati those who hate backwardness and sectarianism joins PDM mugambe PDM y'abanaku eri mugambe PDM y'abanaku kyenkugamba nti nno kakati faulunsi olw'emitima gyaffe emibi wakolaba nze nvaayo n'envuma ekintu okulemesa ono ng'ate nze ndi waggulu gwe naawe n'otambula nange olw'okuba nkyogeddeko naye ate gw'oli bubi ku nze okategedde kati bwe mbeeri oli n'avuma PDM oba n'avuma kiki kwegamba olwedde nze mba waggulu kati ate nze nemesa ki ono njagala asigalireyo munamasaka kakasa abantu 16 Septemba tugenda kubeera Kololo olunaku lwa kusanyuka mujje ne vuvuzera bannayuganda mujje tusanyuke tugenda kubeera ne pulezidenti w'eggwanga abayimbi bangi nnyo saawe kyabazira tweyagalira mu ggwanga eririmu emirembe ejjajjajja kaguta Museveni akola ki Museveni awooma
Museveni awooma ne byakola byonna biwoomerera. Bampita Brian Wako mbamba sibudde mubere bulungi mweraba.